Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bana basobola era General Museveni ali maziga afeesa kubanga plani ze zonna ziyise Kyagulanyi musajja mulalamu. Tubagamba muwulirize ebigambo byange mpuuga ne missoni ye eyali ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ebaddewo ebbanga lyonna era tennakoma. Mu bannayuganda ekyokulwanyisa kye mulina ye Kyagulanyi kati kakwensa abesigye ne NUP ye yasiba Besigye. NUP ye yateeka Dr. Besigye mu kkomera. Dr. Besigye bannayuganda Planidi Musibe bamutunuulidde ku kooti bapise ekintu kigaanyi balese Martha Karua. Bannayuganda ne bagamba ne Karua omusajja bamukwatira Kenya naye ebintu ebyo nga bakyebuuza ate okumanya president waffe Kyagulanyi mukulembeze ye kye yabakola n'agendayo n'abakyalirako kubanga bazze abasinga tebamwagala era tebamuwagira. Abamu batera okugamba nti munnange Besigye kuba Besigye Ssebaggala yamutaasa ne Bobi Wine Katonda yamusindika ali ku maanyi ge. Kati abasirusiru bali mu kunenya Nuupu terina kyekoze. Ssenyonyi teyabayita mwenna aba opposition mubanje Museveni abeerukunjiri we are they kubanga singa omanyi waliwo ekintu mmwe kye mutamanyi tete mugeza ne mulumba Kyagulanyi. I'm telling you kuba abantu banyiifu. Martha Karua yajja bamumye mugundi ebintu ebyammwe tubadde tetubitegeera. Ekibiina tebagenda kikkiriza olumaa ne bakikkiriza. Ekibiina tebagenda kikkiriza olumaa ne bakikkiriza. Martha Karua munnamateeka avudde Kenya olumaa Martha Karua ne bamuwa certificate. Kati Martha Karua waali era bannayuganda ne batakiraba ne bagamba nedda wala byandiba bya Planidi Musibe. Munnamateeka ero nikiisa biki mbagamba naffe NUP tubadde n'abasibe mu kooti y'amagye bakirewo kivumbi. Sirabangayo weefuddisi we Katonga ajja ku kooti ba Edi Mutwe twatambulanga nabo kye mugamba bosi bannayuganda Edi Mutwe banubianiri gwe Kakwensa Lukira basajja Smale Bahati abali mu kwogera ebyekisiru. Muloza NUP tubadde mu kooti y'amagye emirundi emekanga tulwaniye eddembe ly'abannayuganda. Bobi Yanga yakamala emyezi 8. Sirabangayo weefuddisa abanja oba wakatonga abanja Bobi Yanga. N'essaawa zino baagala tunenya. Munnange fa bakwata Dr. Besigye. President Kyagulanyi akoze ogugwe. President mwagala ajja mu kooti ya Sindika Joel Ssenyonyi. Secretary General najja. Kati mwe munoonya ensonga zonna. Gwe Kakwensa obudde bw'omala ng'oli mu bakyala. Eby'eggwanga wabivaako. Alifere tugenda kuzikiza okubagamba. I'm telling you. This time around. Omusajja bamutaddeko biliyoni 10 Kyagulanyi. N'abaseeka babawadde, abasamize babawadde, bonna bamulwane. Batikitokers. Nete muina kye mugenda kola bisiraani mmwe. Mbibagamba. Bannayuganda nze ntambudde ground. Abantu bagamba Bobi ye mununuzi. Kati Dr. Besigye waliwo sente ezatuukira ewuwe. Sente ezatuukira ewuwe. Bannadala mafaabi ne bavayo ne batugamba baani nti sente zaali zakulwana Kyagulanyi basse mu Junganda. Abamu ne bafuna si pick up. Munnayuganda abona. Bannayuganda bali mu butale. Bannayuganda baavu. Bannayuganda bapangisa. Bannayuganda babona. Mubadde musirise ebbanga lyonna. Ne mugamba basibe ba Nuupu. Ne muteekawo basibe ba Nuupu. Naye nga be basibe abalwaniriranga Besigye. Be bannayuganda abalwaniriranga Besigye. Kati essaawa zino mwatandise abanuupu musirise. Bannange temutunyiisa. Nalinda abeerukunjiri bakutte Dokita tewali kiriyo. Dr. Besigye mu mugambe. Right now bannayuganda bamanyi kye baagala. Tumusabira ave mu kkomera. Era muganda ng'Erias Lukwago. Byonna ne bwe mubyogera ne bwe mukola mutya. President Kyagulanyi eddoboozi lye liwulikika. Era mugenda kubitegeera. Nze nabagamba Kakwensa oyo. Omanyi sijja ne njogera wano ebintu. Abamu ne mulowooza nti Katongole mu mira nsanafu. Ensonga za kusaaga. Ne bagamba Kakwensa namukuba. Ne bagamba project ngimanyi.
kye baali bamuzimba lwakubanga we bakizimba bannayuganda babuufu musima bamusaze sima akoze muwozi ebyo byali musima Banana Republic bali ne Stella Nyanzi bali mu babiyita batya ebisoobooza ali mu mboozi za bisoobooza ali mu mboozi za bisoobooza simanye eno wabbye mukazi wa Ndamani Ddaku byabeeramu kati abali revolutionary ki ayagala okumanyira NUP tubalaba yali ngono omubbi w'ebitaano we Masaka atambula mpaka video yako mpuga ali Masaka nja video ezo ali Masaka yagenze ku mukolo musimanya alaga ba candidate wannamuga yataddeyo candidate yamujje ku BBS mugana wange Morris Mukiibi omugave igwe kati mpuga afuna ba candidate mubesimbe ku Namuga yuno gwe yalese mpuga akanga badde wali mu byambalo byaba 7 unakambala gemba ne mpuga wete myamajolo bala mulabe atudde ne ba RDC ba mu 7 laba yuyu omulaba laba ulira laba musajjamu ono musajjamu 7 gwabeera naye mudduwa yoyo Mathias Mpuga Mr. Bitano salongo soko mulabe soko mulabe kati yafunye agenda aleta ba candidate sente yafunye kati ono agenda kwesimba ku Namuga bino nze ndabagamba mbabulira amazima abantu babi kati yuno gwe yalese ulira nate okuyagirira erinya nze Morris Mukiibi omugave mpereza Ssaabasajja ku BBS naye nzaalibwa Mirambi mu luka gwe Kayunga mu Mateeterulo mu disitulikiti Ssembabule Butereevu mba mu Mawogola South mukadde wange Hamada Hussein njagala yimirire katono nnyo bakama ngabo be bankuzizza ulira ono yamujje ku BBS mugenda kulira byayogera kati bamuwadde ayina ba candidate baleeta ono abadde ku BBS kati ogera muulira wana Mpuga mbu bamulese ku Namuga ulira Emirambi awo biranga tambula bulungi mubeere ndi wano lwa nsonga nga 3 ensonga esooka muganda wange Muhammad Sendegeya yayi tukola naye Emmengo naye amaka gano mweyakulira ne gamufuula olw'empusa ayagalwa era ne mukuzika maama nakulembera ttiimu yonna eya CBS neya BBS okujja okumuzikirako maama olw'ensonga nti yakuzibwa bulungi ekyo kindeeta wano olw'embeera eyo embeera ey'okubiri yeya muganda wange Beka Byali kanka bangwize ulira mukawulire Beka atandise okutunula ebbali n'ebbali kati awammanta buwammansi njagala kumugumya Beka sigala ku mulamwa waliko gwewagira FDC n'ogenda Federal Alliance era emboozi zezimunya bulijjo ng'olyeyo otambula jala ogijjukire saagala owammante nayambadde dda nazze ensonga ey'okusatu mukama wange Right Honorable Mathias Mpuga ekyamazima gayina emyaka 23 Ssaabasajja n'amulengera okumufuula minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Emmengo n'abeera mwerufu paka bwe yatuuka ne mu paalamenti y'eggwanga ate n'aweereza bulungi bwe nalabanga ensonga zitabuka ne ŋŋamba nedda nja kubeera mabegawo Mawogola wano ewalinnye wakyankalanyemu njagala obeere mugumu tusiimudde tugenda kweddiza ekifo kino nga kifunibwa omuntu omutuufu era nga kasa kijja kutambula bulungi bannamawogola akaseera kagenda kujja manyi kati embeera y'abali abagamba nti bayero
yabalimu banoonya kaadi zaabwe eyange yaddi enjirina awulidde mu kaadi ya DA agiina awulira kaadi ya DA ono abadde akola ku BBS Terefayina ng'akubiriza mulaba ebintu bye tuli mu bagamba ono tannalizayininga ne ku mulimo yuyo bamuyita Mukiibi omulaba mu kaadi ya DA agiina ali mu kuwaana mpuuga sente zazze mission weeri kati yasose namugga ono bamujje ku BBS eyaffe naye ng'otunuulira omubaka gwe balwana okuteesa kwateesa mu parliament ku zi radio mujja bbira bampola bino tuzze tubyogera bangi ababaka wa parliament muli emwebusaabusa President Kyagulanyi abantu abasinga yabasitwa n'abatuusa we muli nino okwogera erinnya lye mutya muli eyo ku luno twagala abantu abali solid bino si byakwebuzaabuza kukutana basajja nalabye mwannyinaze Patricia Sewungu mu mutagging Patricia jangu wano kubanga bino bye tulimu si byakatemba Patricia Sewungu kulabye ovaayo owandika ekibaluwa kuba naliko ewasa ddala Patricia Sewungu gwata kimanyiko oyo omusajja nti atambulira ku president gwata kimanyiko oyo omusajja muhumuza ebifaananyi tubiraze era byowandiise si bye bituufu Patricia bino ebintu bya ddala nze nakwogerako nekugamba abamu ne munyiiga negwaba Patricia Sewungu kuba twabadde wakingisa Patricia nanywawo omwenge yanjiridde n'omwenge simu yange nefa n'okufa agudde wansi akola biki nebyo saagala bigendamu lwaki abaana ba Mapu Media bakuba njala kino mukitegere bulungi pin njagala lwaki ba Mapu Media bakutte video zino fe kituluma kubanga ne ango y'ekifaananyi bw'okitunuulireyo n'omusajja ng'oli naye no baganda bange omulaba abe mulabe Patricia fe bino bye tulimu bana basajja be baloko omwoyo mwana ayambadde ovulo ne bamuteeka mu kkomera kati gwobo kati ono musajja kasimairo kano lulaba bana waliwo video mwambuzizza jenna kutte olaba ako kasimairo ddala wano mwabadde simu kyogamba badde omulopera ovudde ogamba nabadde mulopera nga bwe mutwe mu kifaananyi bwe mutwe mu kifaananyi omaye bino ebintu nze bye bisinga okunnuma fe tubeera ku ground abasajja batuli bubi ne bagamba oyo asulaawo n'osenguka n'odda wano n'abasajja baagala kutusiba neggwe omusajja ono ddala oli mu mulaga byakusimu omulagaani oyinza okwadde omulaga mu miransanafu nti omulaba oyo afaanana bw'ati yuuyo ddala wabadde ogeze mulopera bannayuganda si basiru bannayuganda si basiru nze sirina gwe ntya omuntu atayagala Kyagulanyi nga muhumuza atambulira ku pulezidenti yababuulira agenze wano ne Magere n'abeerawo kati gwe owaffe gwe tulowooza ene mabega nengera yaani omulaba bannaye ate ono simwanyinaze Grace Kakooza dai Patricia Sewungu abaana ba Mapu Media temubavuma tulina ensonga twabagamba buli wamu abeerawo kamera era abantu balabira ku bikolwa byaffe sooka owulirize video ya Mapu Media eno mwanyinaze Patricia nze nkwadivise omuntu omubi aba mubi bannayuganda bagenda kutandika okukubamu ebituli kubanga tosobola kubeera nga lwe lugoye lwe luno olina abasajja ate olwamaze ne mujja mwagala kugwa mu pulezidenti ne first baby abantu bakiraba batya kati abagoberezi bagambe Patricia Sewungu ate abadde eri n'abasajja abatulugunya Kyagulanyi kale ate agenze wali agwa mu pulezidenti era ne security ya pulezidenti mulina okubeera soba ku mukolo gwa King Saa abantu bagenze nnyo wa pulezidenti mikwano gyammwe pulezidenti amala gatuukibwako bamuwaaga kukushoya King Saa kyasusse mwagala tukola ki wuliriza video omwami bayita muhumuza
TikTok. Kanfune video ennungi wano mugirabe bulungi. Indako ndabe mbambi babi. Jagala kubanga bino ebintu banange tetuli mu kusaaga. We are no serious cause. Atenga serious cause je tuliko bino bya ddala lighting eri wansi. Bino bya ddala bwe twogera ebintu bino abantu babifiiriddemu. Omuntu ayagala president omusemberera olina okwekuuma. Oberenga tomala gadde eno neno neri. Kati bino bye tulimu mwanyinaze Patricia tonyiga kubanga banatuka ekiseera okugamba tosemberera mukulembeze atojja kunyiga bunyizi kubanga abasajja oyo musajja ebintu badde birabika ng'omusajja abantu bamukubamu ebituli kati gwe bwogendayo kiba abasajja ffe batunoonya n'ayagala oyogere naye ne tumugamba nedda kati bibi tuli aka video kano nkakano oyo musajja olaba Patricia enyumya ogiraba eyo owabadde amuwe namba aba omulaga bya simu kyokaawo ogenze w'omukulembeze Grace yemu Mapu Media munenyeza wa bwerere wabbo fe tuli olwakyagulanye ne wa mukwano gwani kasoyingirawo babana bakuyisaamu eggaali okitegeera kati ensonga eyo Patricia Sewungu ekyovola abantu bagigise era etambudde olaba ono Patricia Sewungu y'omu abavayo ne bakoloboza olupapula gaggadde nga we bagoba abantu abamu mu sitwago okiwulidde ekiyita ekyo Patricia Sewungu yalabiddwako mu show ya King Saha ate saagala muyingise mumaka ghetto speaker wano omuntu yabadde ebuuza ku bya security abyebyo mutuleka kutusirwaza nze nabaddewo ku show tojja kujja wandike mukati babadde bampisa bubi effujjo lye wakola nze nali maaso nowetamiiza n'otuyira omwenge ogwanika mu bba n'ogwa wansi komanda Adamu n'agamba tobikola nze pointi yange nkugamba mwanyinaze tukwetaaga mu struggle naye bano abasajja be batayagala Bobi Wine ono mbega wa Museveni mumukimanyi buli we tulaga tubeerako era musajja mubi muumuza gwe watuuka ku accident emulaga omulimu ssemu munyumya biki bino fere tuli mu bya ddala nze sina gwe ntya kuba sigenda kusaba ssente nze Kyagulanyi kasita abamulamu bano be bapanga ddiiru oyo muumuza kale Patricia ne bw'onaavayo n'owandiika biki bibi no wabirabye kubanga wajja eno by the way president gye yali atudde nga tewali katebe n'oyimirira niwefuula era nkugamba toyingizamu ba ghetto speaker kuba naliwo era abaana okulaba bwali misana nga ne president tannajja nga tewali yagise table olwatuuka bagundi be bakutuuza maka yakutuuza n'akulaga table yo kyogamba ono wa security yali okuba ono teyalina mu security ono si yali akuma security awo ono ye yali eri
abawunsinga kati bakutte baganda bange temutuzaazamize kukyagulanye tutabuka kukyagulanye tetugenda mu mukwano gwange Patricia mukwano gwange president sia abantu batandika batyo nze nabibagamba kyekiringa ekikwatagana ne mama first lady titusobola kusaagiramu kakati Patricia Sewungu mwanyinaze njagala owulirize ebigambo bino kubanga ensonga zino siza kusaaga ensonga zino ze tulimu za ddala Kyagulanyi kabiriti ka Uganda n'omuntu oba tulindemu ulira ebirala byonna bye yakoze oba kikuba sina kye mmanyi naye nze njagala kusimbula ebirala byonna tujja bitegeera nga twasimbudde bannange tusimbule oba tulindemu abaana bawulya batubuuza tusimbule Patricia oliko omuledi munnafu naye kati awo tugenda kutandika okuteekako eriiso kubanga abo abasajja gobadde tobagoberera ku internet obeera ku internet kati Patricia Sewungu abasajja bano kubanga nabyogerako emabega nembagamba tubalabira Patricia abo nembagamba kati ebintu bibino kati tukole ki kubanga bino ebintu president Kyagulanyi bannange ke kabiriti ke tuyina omuntu omaze okubuuza bali golaba banubianiri babakwatira mu nsobi olaba Edi Mutwe babakwatira mu nsobi kati ebibuuzo bwe byaleyizinga tetugenda kusirika ensonga eno Patricia Sewungu nsonga nkulu era yeetaaga to be addressed naye okimanyi mumuze omumanyi kambalage na kano kubanga abamu nzolooza byakusaaga bino bye tulimu si byakusaaga Patricia mukwano gwange nze nakwogerako dda nenkulabula naye nolooza nti kiki kuba omusajja ono Kyagulanyi tetusobola kuddamu kumuzannyirako omuntu olina obeera soba era bangi twabagoba lwakwebuzaabuza kyova olaba twogera ensonga zino nga we are serious nga tuli serious bino tuli mu byaddala bino tuli mu byadda sono mukwano gwange ate Gashumba mukwano gwange tuli serious era mikwano gya Patricia mu mugambe kubanga abo Patricia Sewungu abo olina okusajja gwomanyi wadde omwebuuzaako kiyabadde ku security yaawo ate owandiise ebyobulimba kuba kugundi nabaddewo Babbi ne Kyagulanyi tubakuumanga ttaala oyo omusajja omanyi kyoba wabadde naawe tomanyi nakusiiga n'obutwa asa okusiiga obutwa ng'akimanyi olina chance ey'okubuuza abakulu bino ebintu Bobi Wine era na security ya president security abantu bangi babuuziza president bajje ku office kavule ono mumukkiriza noono Bobi takyali wa bulijjo Kyagulanyi takyali wa bulijjo abasajja baagala kumutta Mpuuga yali bamuwadde biliyoni amutire obutwa mu mmere nimwe mulooza tuli mu katemba mulooza tuli mu kusaaga bino bye tuli mu si bya kusaaga tuli mu bintu bya ddala era Patricia Sewungu ensonga zikiziwe ziri enso ganange Map Media nkwebaza kyoyo abantu bagenda kukubira obusimu bino bye tuli mu simu bya kusaaga totya Map Media ibirira ku mazima etala yaffe ye Kyagulanyi Map Media ne bw'abaani mugambe atunnyonnyole oyo muumuza badde banyumya biki nze bitabu bitya Map Media Bobi Kasitaba mulamu muumuza mulabe emboozi enyubibwa gyawandise mukyala Patricia tegatta kubanga bw'otunuulya ebifaananyi bino olaba omuntu bali ku ssimu yabadde amulaga nti ani amulemesezza security ya president abantu abajja ku kivulwawo okuyingira president baali bangi bane tubeere kiini tuyinza okuddayo eri mu mirembe gy'ababeesigye Kyagulanyi tuyinza obutaddamu mufuna myaka 5 mwe temumanyi kye tuyina mwe temumanyi kya bugagga ffe bakatongole tubeerawo ku mikolo egyo toonogakada oli gwe alaba oli agenze oli abantu oba mu missoni zaabwe tuziraba ate bino ne bwoba totuukiridde pulezidenti awo munoonya nnyo kamera pulezidenti ali ku mukolo ng'ogwo kaŋŋende wali mugweko muteza amasimu
bankwate ka video mutuukiridde bu video muba mu butwala wa president waffe mumuleke twagala wakijja kifaananyi okifunire mu struggle kati oyo muwummuza nkulabula mummusa otambulira mu kamotoka kapulimo new model no parkinga ku kitebe n'ogenda Magere mummusa president waffe n'afuna obuzibu gwe ne Museveni mugenda kukiwulira kubanga ne Museveni mulabula ayizolooza nti mutya nze sikutya Museveni ne mutabani wa Muhoozi sibatya you are nothing to my life mugeze mukikole mulaba Patricia abasajja bakoogera nti baagala muto gwa president kati abasajja wabadde obalaga ki kale waliwo ogamba Patricia muwolereze naye ate n'ogamba ate mukolere kikwanga bannange kanzireyo mbalage kati nange muyinza okugamba nti Katongole omukazi muwolereze kati muttire ku liiso mutukaabye amaziga ddala eno simayiro bannange nammwe mutuleke ate yuyu amali sooka otunule kati gwe bw'otunula mu ssimu yabadde amulagaani amaaso gali mu ssimu oyo mummuza kankisike bulungi bw'obanga oliraana pulezidenti weekuume ng'oliraana pulezidenti ofunye omukisa ogendewo mu first family bwakamala okuva mu banyampi oleeta ebisiraani byagaaga sajja kikino kikutte nako ate ojje ku mwagalo w'abantu munkyawe labalaba bannange labalaba tetusobola kino tekyebeereka ddala ekifaananyi kino njakisa indako kubanga kino kitizi too much amaggwe bw'otunulaawo laba Bobi Wine is a national asset si wammwe ensi yonna etunudde nze ne nakubira ab'e Dubai ne mbagamba omukulembeze engeri gye mwamwanirizaamu security tyabadde steady abantu bamuggwako obugwi mwe mumanyi Bobi Wine afuna obuzibu abantu batukuba obutayimbwa nze sisulawo kati Patricia Sewungu kino ekisajja kyo kino simamuwummuza okisajja okiraba abantu eri batudde olaba sooka olabe mwekiteteeyi kyekimu kyewagendedde mu maaso ga pulezidenti kati okambalage Patricia wano alo amaze naye kati kambalage ng'ayogera kambalage naye yavuddeyo n'atangaaza ensi yaluwa Patricia Sebo nga yeewakana ebino si byakwewakana oyo omusajja gwabadde naye mulabe Patricia bino si byakusaaga ku pulezidenti kuli mikwana abamu bajja kutya olw'okuba obawa obusente zisaagala busente bwera sikusabangako kukyagulanye so akusirika era mapu media mugana wange webali abamu basoosirika ate munnange ate Patricia ate biki noonya wano gundi ye bino si byakusaaga banaye mubijjemu omuzannyo buno bulamu bwa mukulembeze Patricia nakulabula kati bw'oba oyagala okusinkana pulezidenti ebintu ebimu byesonyiwe ebintu ebimu kati abantu bali mukumbuuza bankubira amasimu baŋŋamba mumira owandiisa olulimi ngenda kuvaayo siba maaka yakoze ng'omusajja mwabadde munyumya bino ebintu si byakusaagaza minasana fena nagesisobola kusirika kati wulira omwana ono analizinga wulira kujja emisota gyonna gye tulina mu nyuupu nga leero mbaleetedde ogumu ku misota. Many of you should look out when you're close to that person and watch out. Omukyalo ono bamuyita Patricia Sewungu kati obunyampi bugenda kujja bana mmwe mwatakinga ba comrade bana mmwe mumanye emyaka ba comrade abo gye bamaze mu nuupu mwe mwakajja. Listen and listen well. This is Louis Light. Oba struggle najingidde jjo oba najingidde hours back, it really doesn't matter. Oba omazeemu emyaka lukununya oba olimu ku ba pioneers oba olimu ku baagitandikawo, I don't give a fuck. Listen up. Omukyalo ono bamuyita Patricia Sewungu. Mbadde ndabanga post
ez'enjawulo ng'aliwo ebintu by'ajjayogera nga tebikontana na actions zo oba kifaananyi kya projectinga in the public. Y'omu ku ba trustees be bantu abanyumirwa ennyo okwekuba ebifaananyi n'omukulembeze waffe be bantu abeenyigira ennyo mu nkola z'okubanja baganda baffe ba Patricia omukyalo oyo Patricia Sewungu. Naye jjo alina posts ebbiri ze yakoze ng'emu ku yo gye yasoose okukola yavuddeyo n'agideletinga. But before she deleted the post, many of us had screenshotted the first post era nga tusuubira nti ajja kumala yeekoone amala agenda agideletinge. Gino gy'emisota gye mulina okuwatchinga out kubanga giri closest to us. Abantu abamu babateekawo nga decoys munuupu kutusakamu mawulire na kutegeera inside information ne bagitambuza mu bifo eby'enjawulo. So these are some of the posts she made. I'm going to read you the first post. Ya postinze n'agamba, we want to see our king. Twagala kabaka waffe. Dear friends, the king is still undergoing treatment. Let's be patient to see him. No, we want our king. Ali mu kwogera nga abantu we tuzze twogera. Sagala gendayo linda ko mwana kagize. Omanyi naze Patricia Sewungu. Nze ogwange gwa kuma president nga mulamu. Ogwange gwa kuma Kyagulanyi nga mulamu. Nze sikuinaako lutalo wabula oyo musajja gwabadde nemuwummuza abantu banyiivu. Bino tetugenda bikkiriza byenjagala okubagamba era kati kubanga kakati ensonga eno kakati ku nsonga eno bisensonga ze tuli mu Patricia Sewungu oli mulwanyi olina kyokoze mu struggle naye abantu wakati omuntu akulaba ng'oli nemuwummuza ekivulu kyabadde kyaffe kyaffe ne kati gwe tunula oli nemuwummuza ono mulaba wanga kamuwummuza omumanyi laba emmotoka njamutunulya emmotoka nga atutambulirako mulabe omanyi mubiige wulira kikyabala naye nga muwummuza atutambuliddeko ebbanga ddene naye ate wano before ekivulu nga kitandika abadde ne muwummuza Patricia Sewungu. Then after nga president yakayingira Patricia Sewungu azze n'afuna omukisa ate oguyingire wabadde president. So mubadde mumbuuza mbadde nino bibawa oyo ye muwummuza eyo ye mmotoka olwo yali atugoba ogwo gwe mulungi ogumu kweji 10 mu abemeka awo yali atulemeddeho nga tugezaako mu dduka ng'ayagala natukozesa nsobi yoyo muwummuza emmundu ziri omwo mu mmotoka ezo ziradio koolo bwatyo bwabeera. So kati abadde bambuuza vidiyo nange sisobola kubigatta nti mapu watwagula ng'onaakola bw'ati ate kati ndowooza kyemba nnyonnyoddeko kisobola okugera sibagambye nti kino oba kiri naye nkugambye nga bwe mwaŋŋamba ono ye Patricia before ng'ali ne muwummuza ono baali bye basheyalinga nga tetubimanyi eyo ye muwummuza. Kubanze kyenjagala omukyala Patricia kubanga wano muwummuza ne Kasimayiro yabadde akakuwadde olaba bulungi ne Kasimayiro nga mulina kyemunyumya si kya tebo kino si kya tebo si yabadde akola ku tebo. Ebintu by'okubuzaabuza nze bye binnuma nze ffe tuli ku mazima tuli kwalaali ffe tuli basajja baavu tuli basajja banaku Kyagulanyi tulina ensonga lwaki tumukiipize mmwe ne mumusanga bwe mutyo gwe ng'omunoonyaako kifaananyi oyo Kyagulanyi essentamu kabiriiti ka Uganda. Patricia ofuna omukisa ne mama first lady n'omusinkanako naye gwe weewala abalaba abataagala Bobby Bafranka Gashumba abo na Muhammad Nsereko kubanga oli mulwanyi. You are an asset mu struggle. Aba bana ba Eddie Mutwe banja abagala ofuna nabe ebifaananyi bwe bato ne babeewala banubyaniri omulabe abe mulabe kuba omuntu yeebuuza ddala mu contact mwabadde mwewaaki mwabadde muteesaaki era nga omuwa essimu omulagaki
kati njaba nagamba nti goayo wafutu soja babasibe era ekyo kye tubagamba omulaba abamuki nenga kye tubasaba Patricia Sewungu mulwanyi munnaffe era alwana ne akitegeere abalabe babalabe kubanga president tumukumanga kabiri ti oyo mumuza yazza okulemesa Bobi Wine buli wabeera kati wabadde omuwabudde bwatuuka nti Kyagulanyi atuuka ssaawa bweziti nze ku Bobi Wine sisaaga buuza Mpuuga namulemesa okubba omulambo gwa Sseggirinya namugamba nedda ne mukuba era abamumwera bwe bankubanga bapaati tokuba Mpuuga mukulembeze mulungi kati Mpuuga gye yaggwera temumulaba bwenna abo basinga abali mu kwokya naboogerako dda mu demusi video bino bye tulimu tetuli mu katemba we on a serious cause tuli ballet this nation essaawa zino Mpuuga yakutte mukyala Sseggirinya n'amutwala ewanita amongi simaba muyita Akandihi omukyala wita Akandihi oyo ayagala kwesimbawo ekawempe mbuyemupi wekawempe ne kawempe erabi kati essaawa zino sente ziri eyo naye tubagamba akaluluka ekawempe kaleesa abantu bangi ndabamu Nusifa Nakato ndabamu Alex Ruswa Luwemba Muhammad ndabamu Nalukola naye abamu tetwagala bunnanfuusi abamu mwazala wa NUP abamu kati ebipande mwatandise okukwata ne fulaga ze NUP n'enkofiira mwambala mwagala kifo abamu ebipande mwabitimba Sseggirinya mulamu ng'akyali mu ddwaliro olumbe lumuluma mwe mutimbye ebipande kati mutulaga mubadde mwagala nnyo Sseggirinya abamu mwatadde ne wano ku mukono gwa gundi gw'ekipande Sseggirinya abantu mubadde temwagala Sseggirinya kyogamba abadde mulwadde nga temusobola kugenda wali ennaalya n'ensambya nga tubibalaga kali mwefudde abalumiddwa ennyo ne nga mwali musaba omusajja afe nga mulaba musajja abavuga speed yalinga oyo muniikini w'e Masaka Mpuuga za Naleero kati nno waliwo ono omusiru gwe ngenda okubulookinga zino ffe tetuli mu ntalo twogera mazima omwaso ziyita entalo kati bwe twogera ku mazima mba oli mu ntalo bagambye okubeera MP kina tulime okwogera bye twagala ebikyusa mu 7 commenting and nonsense nenga kye tubagamba kati oyo Mpuuga finito Mpuuga teyina kyatugamba Mpuuga ali eyo asensebuka busensebusi asensebuka busensebusi Mpuuga alina bya Juliet Kakande batambula radio ku radio nobabuuza mukoze eki naye akasita akawulira olabe waabwe Nakawanga gye bamuzaala we bamugoba era nkugamba Mpuuga right now Kyagulanyi tasobola kuwabudde you are nobody Bannayuganda abo Mpuuga mbunze yalaga Bobi Wine abe Masaka wamubalaga ddi omanyi ebintu ebitutu byogera wamubalaga ddi kwebuuza magezi butategeererako ddala naye ensi ekulaba abantu bakugobye kati weefudde oleesa ogenda omatiza abakulembeze abamu mbuka kati nzijja toyina kyogenda kukola ola munyendo mukungweze Katongole nakufuukira obuzibu nenkulemesa n'okwogerera ku muzindaalo n'olemesebwa kati otugamba kiggwe ogenza ofunya abakazi waliwo abamu beeyo batunda nsenene wali mu nnyendo mu Sseggirinya yabazaalamu noleeta obwana bw'emyezi 3 obw'omwaka obutimbye wali mubbi omwana wa Sseggirinya mumukozesa byabufuzi n'Empuuga basajja mmwe nga mukula buli babi family ya Sseggirinya mama kati essaawa zino tosobola namuwuliza mupanze n'amongi weto n'amaganzi noloza bannayuganda tebategeera Mpuuga tugamba tojja kumanyira president waffe ku kalulu k'ekawempe bakandidenti bangi abavuddeyo mulimu Alex Ruswa Luwemba Muhammad eyali PA wa Honorable Sseggirinya kadi ajeetaaga mulimu Nusifa Nakato kadi ajeetaaga
muli Sauda Madada akyali awo bwatyo, mulimu Magala Umaru ajetaaga, Luyimba Sinalukoola ajetaaga, kulya Sawulo ajetaaga, n'abalala bangi betaaga kaadi. Ne bannakawempe ekibiina kijja ku ground, ekibiina kijja ku ground kusalawo ani gwe muba mulonda. Era NUP gwe wa kaadi Christine Amanda Nakagwa gwe mulina okugoberera, kubanga nze tambudde ku ground abantu bakkiririza mu Kyagulanyi bagamba Bobi Wine gwatulaga gwe tuwa. Era bino okukutambu ne bamumuza, omuntu akukusa ne mumuza mumuteekako question mark. Sister Rose Michael oli otya? Kutumiddeko lyawo mu America. Sister Rose mwagala nnyo Sister Rose Michael. Sister Rose Michael bino ebintu bya ddala mbagambe tuli serious. Mulabe atayagala Bobi Wine mumuwandulira amalusu, tomwesemberezaako. Abamu batandise okuleeta kakati katongole omuntu amugobe akola atya, mugambo oli kisigula kyotambulira ku president. Munange ffe twasalawo pamukaawo oli otya mukwano gwange. Bino bituli mu Babula na Kitende si bya kusaaga. Tuli ku nsonga za kunula nsi. Kakaluke Kawempe na Luyimba Sinalukoola mulaba n'abalala bangi baagala kifo kya Segirinya era Electoral Commission olwalero evuddeyo. Ne bannayuganda bamanyi gwe baagala. Ab'Ekawempe bamanyi, bannakawempe bajja kulonda omukulembeze gwe baagala nga NUP emuwadde kaadi. Era kye tubasaba right now waliwo ensonga ezitambula. Sister ng'olabye n'omulwadde, mukwano gwange ngenda kukusabirako Sister Rose Michael obulwadde bumuluma. Kati mulaba waliwo ebitambula, mbanyumiza bannamugga batandise bateekako ba candidate. Namugga babateekako ba candidate, Mpuuga alina ba candidate besima aba DA batambula, sente zazze. Kati ebyo namu byegendereze, tutambule ku ground, tusomese message ya change. Nze neetaaga zi calendars mbeera mu bantu, asodde tufuneyo kalenda 10, 2 eza president. Pamukaawa bw'otwayo kalenda n'ozikubisa nga zika ekifaananyi kya president, kalenda nga 3. Kati njatu olumala eno nja kutambula Wakiso, Masaka, door to door, protest vote. Kuluno tetwajja mu byakugezaako, Kyagulanyi alina otuula mu ntebe kuluno. Kye tutambuza wansi message ya change, kye muva mulaba ntambula n'ekifaananyi kya president. Osotuwayo kalenda, muzukuke, ogamba abantu mu ku ground mbayo kalenda ya president. Nebe tukusa kalenda 5. Nomanya abantu kuliko protest vote. Oli agirabe akitegere tukibasomeseze natandika. Mubira batu bino si bya kwatemba, tutambula buli lunaku. Emimiro gijo najigise, twagala kununula gwanga abantu bafabe Bulaya bakoye. Kuluno kigwa, kuluno kiyina okuggwa. Era mu mbeera yonna mwina kye tulina okutambuza. Bannange ali atya liita kalungi. Ono mukwano gwange mwagala nnyo. Happy birthday my dear. Belated guleba happy birthday. Kyalo no mukwano gwange wamuyita liita kalungi. Abeera ku Belgium. Mukwano gwange nnyo sister wange. Ate kikazi kinyirira. Kikazi kyakabi ki sister kyange ekyo. Mungu akiwe kye kisinga okwagala. Buli budda kubira oli otya Julius. Ne bane Julius tebakutte. Mwana gwe Julius. Ato yambadde ovulo. Bane nkwagala nnyo liita kalungi. Mulwanyi. Happy birthday belated. Alinga Sister Rose Michael. Alinga Mama Namwoyo. Bonna abantu bange balungi. Eni mbagala nnyo. Princess Maria oyo mwana w'ebisanje. Webanzika obisanje Masaka. Ewa mange getu. Kale byebyo abambega abatemu bagino Museveni bakolagana nabo okulaba nga baffe byabatta basanyalaza enteekateeka za president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine z'okumujja mu ntebe era kati ng'ayita Mpuuga naye ateekawo aba abeesimawo ku kadi ya DA. Byenda kubisekerwa naye tujja kumulaba ffe katumulinde asimbule naffe tusimbule zinadde okunywa onoowulira embaga. Fe tulindirire kimu kulaba bannayuganda
obweteefutefu balina kujjawo nakyemalira era ng'omanyi bannayuganda bategeera mpuga ne bwana abakweka mu byalo byawa bannayuganda bamanyi nti mpuga mubbi mpuga mutemu tokyagenda kukola kimu kyemuyambe okutakayongera kwesimira ntaano eri empanvu gyanazikiwa olunaku lukalu tunnawo kutuuka kale byebyo mukama akumemwerabo